Mpira kufunye kutoko na muno mpira wao kunonge kufunye ne timu empadde challenge y'amaanyi kuba timu ebadde physical ebadde hard buli kimu ekoze ekintu oluusi timu za bigiri kyezitakola so empadde challenge nti lwakuba basanze nange abaana nga bali fit nga basobola okukolako kye basobola nesobodde okuwangula goolo emu mu full time ngenze mu round 16 kyetegeka naye mostly kituufu neetaaga Uganda Cup n'ennyonyo neetaaga liigi bino byonna ndi kutegekera liigi kuba njiddamu nga 2 omwezi gwokusatu soon ngenda kuzanya busoga so bino byonna ntegekera liigi naye nga bo abasambi bonna bange twabasayininga nga balungi tubangala era basobosezza otuwanguza omupiira.